olwaleero abakozi ba Vision Group basiibye mu bitundu bya Kampala nga bakunga abantu okugula emigyozi gye banayambala okwetaba mu misinde egyo. Batandikidde ku luguudo lwa Nassa era ng'eno abantu bangi bagiguze okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja. Beyongeddeyo mu bitundu okubadde wa Kiseka, Nakivubo, Aluwa Paaka, Kampala Road ssaako n'ebitundu ebirala ng'eno naye abantu bajjumbidde ogigula ne bakunga bannaabwe okwetaba mu misinde. Nkunga abantu mwena mwena Abasoga, Abaganda, Abalugwala, Abadaama, Abasamya, mwena mwena mwede tuwagira Obwakabaka bwa Buganda. Amyuka akulira okutegeka ebivulu mu Vision Group Kendi Mota asimye abasobodde okugula emigyozi basobole okwetaba mu misinde ekigendereddemu okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Yes, olunaku olwaleero tusimbudde tutandise okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala ebitundu ebiranye mu Kampala n'ebitundu ebiranyewo nga tutambuza emigyozi gy'emisinde gya Kabaka egigenda okubeera olunaku z'omwezi nga 16 omwezi guno gunnyini. Njagala okwebaza abantu abawangalira ku Nassa Road, abantu abawangalira ku Container Village, abantu abawangalira ewa Kiseka n'ebitundu byonna gye tuyise olunaku olwaleero nga tutuna emigyozi gino. Emigyozi negigula emitwalo 2 gyokka, woolaba ekimotoka kya Bukedde nga kikuyitako kiyimirize kikuwa omugyozi osobole okuba nga oddukira omulanga gwa baffe ogw'okumalawo akawuka akamukenenya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.